Wanawo sinzira okubeera ng'otulaba nkwaniriza nnyo olunaku olwaleero nkubuzaako nti wasiibye otya, wasuze otya, oli otya, mu nsi mw'otulabira, essaawa mw'otulabira. Nkwebaza afunye okusoomozebwa nkusaasidde, ofiiriddwa olwazza n'okusoomozebwa okulala. Wasobodde okutuuka ku buwanguzi nkuyozaayoza. Tuli mu Vampito wa 2026 ekiri ku mimwa gy'abantu essaawa zino si Ssekukkulu wabula kalulu ka 2026. Nina Ssentamu Mukasa Ssewandagi, munnabyabufuzi, munnabyanfuna, mukugu mu by'ettaka, mukugu mu by'obuwangwa, musomesa, munnamateeka. Agenda kubuuza tugenda tandika okwogera ebigambo. Ssentamu buuza abantu. Banyabo ne bassebo abatulabako MS Media yonna gye musinzira mbalamusizza. Abalina emirimu gye mukola mbeebaza. Nammwe abatalina ntera nnyo okubagamba bulijjo nti mugwamu maanyi. Bw'oba olinamu siringi 1000 ng'osuubira okufunayo 1000 edda. 1000 olubaako gw'oluwa. Kubanga omukisa gujjira nnyo oyo afuna. Agaba. Eriyo agaba. So yafuna. Okay. Naye oba olina 1000 nga tosuubira kufunayo 1000 lulala. Kwatako 5 biwa omulala. Osanga 5 ebyo. Era nkwatako 5. Bw'oba olina 1000 nga tosuubira kufuna 1000 lulala. Kwatako 5. Obigabe. Osanga oyajja kumpa omukisa. Ofune ekirala. Tweyanza nnyo, tweyanzeege, saagala tulwewo nnyo mu nsonga y'okubuuza. Tulina ensonga enkulu eri mu ddiiro ne kakati nga yekoze discussion mu ggwanga Uganda okuva olunaku olw'eggulo amawulire gafulumye okutuuka olunaku olwaleero. Ssentamu nali naye before ensonga eno ne twogera ku mature entry examination ebigambo bingi ne bamulumba n'ebirala. Ssentamu sebo Walukagga yaggiddwayo nga bwe nakugamba ku ground ya expiry. Ground ya expiry. Tugenda nyina paragraph 2 zenjagalo ntaputire ne ku ground ya expiry nti document gye ya presentinga eya mature age entry certificate yayitako omuntu agenda nominating ange nakuzo mwezi 23 document yali yayitako October. Document yali ensonga eno nga document yagwako nga 12 June. Yagwako nga 12 June. Yena nominating nga 12 nga 23 October. Njagala tutaputire ensonga eno. Walukagga tusoke tapute ensonga eno ey'okumugjayo ku expiry. Koti omulamuzi wamala okuwa ensala ye. Fe mu mateeka tutandika oggiwamu bwe tutaputa. Osobola okukkaanya n'ensalawo y'omulamuzi oba obutakkaanya nayo. Naye omulamuzi asobola okubeera ne grounds eziwerako ng'akugjayo. Naye bw'aba tayagala kumala budde asobola okukozesa ground emu. Ensalawo ennyingi ennyo nga labala Owiny Dollo z'awandiika zigenda mu page 10 n'okusoba. Naye neyabyabakama yabadde ya page meka 3 zokka ze yakoze n'amuwandiikira kwegamba ye kasita yajjeyo ekinyusi kye kyabadde ekyo ate kooti tekuwa kyotasabye. Kooti ekuwa ekyo kyosabye kyotasabye kooti tekikuwa. Omuwaabi Kalimiro ng'ayita mu bannamateeka be ebyo bye yagamba kooti. Bannamateeka kye yakozesa kibira ku kiwandiiko tebakuppyeko ku kiwandiiko ba Kalimiro. Ne Kalimiro yennyini tebamukoppedde. Bakoppedde Walukagga Mathias ne bakopera M/S Nalukola Advocates and Solicitors ne bakopera returning officer wakiso. Kati bajja addressing ddaani eri waggulu. Bajja addressing dde M/S Signature Advocates bebo Lumumba Avenue PO Box Kampala bebo be yakozesa. Kakati etteeka ligamba singa omanya nga bagenda okunominatinga abantu osobola okugenda n'owaayo okwemulugunyako nti Ssentamu Mukasa Ssewandagi ono okusinziira ku bisaanyizo bino ebyogerwako mu tteeka takwalifayinga kwesimba ku kifo ekyo. Era akakiiko k'ebyokulonda kasobola okuwuliriza ku olwo lwennyini ne kamugjamu. Naye bw'oweyinga alternatives nti bwe mugjamu ku ssaawa eno nga waliwo kiri ekigambo nti buli awali ambulera tiikinga abambulera basobola okuteekamu omulala nti ye deni n'olaaza n'olinda nominations ne zikuloozinga bwe zimala okukuloozinga n'ogenda mu kakiiko k'ebyokulonda osobola okubuuza naye kati wano bwe mujjamu mpitawo. Bw'oba oyitawo olumbirawo akakiiko k'ebyokulonda butereevu n'olyoka omukola ki omujjayo. Naye osobola okulaba nga nabo toyitawo nogamba nti bwe mba siyitawo kamulimbe okulonda kumala okukola ki okuggwa okola nga bwe bakola Wakayima Musoke Nsereko. Naye ekyo kirina repercussions
nti Wakayima Musoke Nsereko w'omugirayo ng'omwaka mulamba agulidde nga n'ebibiri bino ebasuwa omubaka wa parliament ebisooka babimuwadde ng'abikoze katono yo omusuuliza ddala n'ebibiri nga kubunya ku parliament toyagalya ddala awunyeeko kegamba waliwo otulala wano kijja tukola akuba ekirayiro mu parliament nti naye mubaka kubanze mu kusooka bwe najja wano nali mpakanya kyakuddira Walukagga ne bamusikiza Sseggona nga tebikwatagana era nekugamba ne Sseggona yennyini tayinza kusikira Walukagga mu kuyimba nga tebisobola kukola ki kwatagana naye gye buva tebutali busa omwana n'agenda aleeta ekigamba nti teyasoma nye bagamba Sseggona yakiri emabega ffe mu mateeka tetukkirizibwa kuteebereza mwina bana facts tuba na facts ani yawawaabira Walukagga bwe kyogamba nti Sseggona yali tasobola kuwawaabira Walukagga Enakawa wawa siye wowe Ivan bowe Ivan si candidate si awabe Nakawa alina omulala gwayisemu ye nga ye yafuna bannamateeka ne bagenda mu kooti nga ye yakola kye kyagaana Sseggona yennyini okuwawaabira Walukagga asindike Kalimiro nga tetuna batuuka bakalimiro njala soka tufune okunnyonnyolwa ku mature age entry examination anti awo njagala kutuukawo naye njagala kulaga nti abantu babiwaayiriza bawaayiriza Sseggona eyawaaba Kalimiro ng'ayita mu mateeka n'awaabira Sseggona n'awaabira Mathias Mulumba Walukagga Mathias Mulumba Walukagga naffe abaali tebamanyi nti teyasoma na senior yakuna bwe tubimanyira nti akagaali ka taata we yakabba n'akatunda n'agenda n'abayimbi nesine yokona teyagisoma ate nga yagamba nti no bajja bali mu vacation bawumudde gwali mwezi ki atugambe nti baali bawumudde bwe baali bawumudde akabaluwa kaako akatulage ng'akateeka kakasine manyini n'ebintu bingi ate Kalimiro ng'ali mu tubikula kati amaaso nina ebibuuzo bingi bye nabuuza nze nkyawakana n'okuwakana nti Mathias Mulumba Walukagga tasomera ku St. Lawrence wa mukiibi tasomerayo abaana ne bampakanya awo ne Sewandagi olimba biki konzo abasomera yali national identity card yetu girabe ne bagamba tasobola kugireeta private property nenkwate yange ya Makerere University nogiteeka because ogiina nenjiteekayo ne bagamba nti private property njitaddeyo mugirabe nejje buli eno Mathias Mulumba Walukagga taliyo ne mu kooti bwe yagende byabakama mu kakiiko teyateekayo biraga nti asomera ku St. Lawrence yannyonnyola bunnyonnyozi nti nze nsomera ku St. Lawrence ne certificate ya mature age eyefaana kira twayagala nnyo twagala kulagira balooyazi baffe baddeyo mu Constitutional Court ya Ssemateeka tutaputira akawaayiro ako bwe bagamba nti its equivalent baba bategeeza ki kuba ffe kye tumanyi mu ntegeera yaffe its equivalent etegeeza ekyenkanankana kituufu bwe tuba tunoonya ekyenkanankana tuteekwa kusooka kumanya Uganda Advanced Certificate of Education erimu biki ekisooka Uganda Advanced Certificate of Education esoma emyaka ebiri senior 5 ne senior 6 emyaka ebiri buli mwaka gulimu ettaamu buli ttaamu erimu ennaku 6 ennaku 6 nga tuteebereza nti amasomo omwana gaasoma asome essaawa 4 olunaku mu nnaku 6 bw'aba asoma essaawa 4 olunaku emyaka 2 aba asoma ennaku 306 mu nnaku 306 ng'asoma essaawa 4 olunaku mu myaka 2 aba asomye essaawa 1,140 ze ssaawa z'abaakoze eki z'abasomye mu myaka emeka 2 kakati bwe tumala okubuuza nti akola ebigezo nti ye asoma subject simeka nti 5 subject esingako empapula ennyingi erina empapula 4 esingako olupapula entono erina olupapula lumu ye general paper kakati ne tunonya average yaazo ne tugamba nti akola on average empapula mmeka 2 buli subject ng'olupapula balutuulira essaawa 2 n'ekitundu ze ssaawa 5 buli lupapula empapula 5 aba subjects 5 aba atudde essaawa 25 essaawa 25 bw'ozikubisaamu ettaamu 3 zaatuula
ukitegedde kwe buli taamu atuula essaawa 2 mwezi n'atuula ettaamu 6 ze ssaawa 10 mu 5 ssaawa 15 za bigezo kati ntumala okubuuza nti wezibe ssaawa 15 za bigezo atuula ebigezo bimeka nti atuula ebigezo 6 nga ku bigezo ebyo 6 ebigezo 10 bya kitongole ky'ebigezo UNEB bw'aba yatula ebigezo ekitongole ky'ebigezo bya UNEB biri 10 ng'ebyessomero biri 50 kati ntunoonya Machuwa Age yenkana ki Machuwa Age erimu empapulezi nga buli lupapula lwa ssaawa mmeka 3 ze ssaawa 6 ez'ebibuuzo Machuwa Age teyina kalikulamu nti otuula wano n'osoma ennaku 2 oba 5 oba mmeka weewandiisa n'olinda lunaku lwa bigezo n'otuula essaawa zo mmeka 6 ne bakuwa ebbaluwa eyo kakati bw'otunula omuntu atudde essaawa ezo 6 aba asobola okuddayo n'agamba nti ezo essaawa 6 zenkana n'essaawa omutwalo ogumu mu 1440 tezenkana wadde no bwe tuba tunoonya equivalent ya A-level eba equivalent so mu bufunze Machuwa Age gundi eyo certificate yenkana ne Machuwa Age entry certificate yenkana ne eriŋŋanga gye bayita provisional driving permit provisional driving permit learners driving permit ye driving permit ekukkiriza okuyiga okuvuga emmotoka balyoke bakuwe driving permit nayo ino yiga nga waliwo ono ayina permit wabeerawo instructor era tokkirizibwa kuvuga mmotoka ng'oli wekka era provisional driving permit eyo eggwako nti ya myezi emyezi 2 bwe giggwako ne bakusanga ku steering n'ojjayo ka provisional driving permit osibira luzira bwe kiri omusango guvunaanibwa gwa kuvuga kidduka nga tolina bisaanyizo olaba ne driving permit eyiyo kasita emyaka egi 3 eggwako 5 ne bakusanga enkeera nga gyaweddeko eggulo emyaka 3 gyaweddeko eggulo ne bakusanga olwaleero ng'oli ku steering era guba muki musango nakali akabaluwa si equivalent ya A-level si equivalent lutindo olukutwala ku university okusobola okusoma kubanga akawaayiro kasemateeka kagamba nti omuntu ateekwa okuba nga alina obuyigirize obutono ennyo obusembayo okuba obutono bwa siniya ya 6 kitegeeza oba ekyenkanankana kitegeeza nti oteekwa okuba nga olina obusukkawo kati nga nze wano alina masters degree bwe mba nagenza okwewandiisa nenkwata certificate lyange lya masters degree nendikuba akakiiko k'ebyokulonda banominatinga bunominatinzi tebangamba nti ate leeta eyo sini ey'omukaaga n'ekisinzira wagifunira ku university kati gwa challenginga gwovaayo n'ogamba nti wadde yaleese masters degree eri feeke talina buli wansi tebuwera obujulizi awo nga bakola ki nga banziyo bino tubyogera ekibi kye tufunye mu mulembe guno abantu beegeziwaza ate ne beekaza so mu bufunze njala nsooka ntegere kino bulungi Machuwa Age entry certificate teyenkanankana siniya ya 6 lutindo olukutwala ku university okusoma degree oba diploma bw'osoma diploma ye y'emyaka 2 ovaayo ng'ebbaluwa gy'olina yenkana eno diploma gye baweeyinga ne yenkanankana neki yenjawulo Lwashande gy'alina naani ne Walukagga kubanga Lwashande ayongerako ka diploma ye yakamaliriza kati bano abamulwanyisa balina kulwana kulaga nti diploma eyo kuba diploma nayo okubeera nga yenkanankana ne A-level olina okuba nga ebigezo biwatuula biri recognized bya UBTEB bw'oba watuula bya ssomero eyo nfu binaba bya UBTEB ate Walukagga wano wali wadde nkugambye nti nze nzikiriza nti tasoma ku St. Lawrence n'amala abeera nga ku St. Lawrence gy'ali asomerayo eddiguli eyo ne bw'anaagifuna nfu lwaki omusingi gwayo mufu gutya university teeka erifuga university the Universities and Tertiary Institutions Act liwa akakiiko ak'ebyenjigiriza National Council for Education okwakreditinga universities n'okuzicatalinga n'okuziwa bye zikola zisalawo ne zigamba nti kati mmwe tubakkiriza okutuuza abantu ku bigezo bya Machuwa Age
St. Lawrence University teriko ku lukala lwa university ezakkirizibwa okutuuza ebigezo by'amakiwa yabitulira ku IUIU andi yawonzijawo buli university okusinziira mu tteeka ekozesa ebigezo byayo ku masomo gaayo. Teriyo university ekkirizibwa tteeka kukozesa bibuuzo ng'ogenda kozesa ebbaluwa yaayo ogende St. Lawrence. Kati nje kyenjagala otegeera sisobola kukwata mature age entry certificate sobola kugikwata nze ng'omuntu nenjikolera ku IUIU Islamic University in Uganda nengenda ku Kampala International University tosobola bandi meeting tosobola esobola okukola eriemu yokka eya Makerere University ate ya Makerere University ekola mu university institutions university za government zonna we ziri Busitema Mbalala Makerere kuba Makerere ye mukama waabwe Machua age ya Makerere togitwala IUIU tojitwala IUIU bibuza atecho nga nze mbadde manyi okuzibwa IUIU ne bakwadi meetinga neda National Council for Higher Education bwe malirizo okujja approvinga okujikakasa examination standards eza IUIU tezifaanagana na za Makerere University. Nze ng'omusomesa wa makiwa age bw'ŋŋamba nti ogenda kukola makiwa age nkubuuza ogenda kukola waawa bw'aba we Makerere nkusomeseza ku bibuuzo birala bw'aba wa IUIU nkusomeseza ku mpapula ndala bw'aba we Nkumba nkusomeseza ku mpapula ndala bw'aba we Mukono nkusomeseza ku mpapula ndala ne bw'aba we Nkozi nkusomeseza ku mpapula ndala. Siyinza kugamba nti ogenda kukola we Nkozi ne nkwata eby'e Makerere ne ntandika kusomesa nedda. So ekyo nakyo kyali kikyamu okubanga yalina certificate IUIU n'agamba nti yagitwalirako ludda wabanga yagenda ddala St. Lawrence bw'abanga yagenda bwatubale tumanyi ffe yamaliriza okusoma. Kati guli omusango gwe bannyonnyodde abalamuzi bagumubulidde bulungi ennyo nti certificate ya National Council for Education si equivalent ya A level wabula bbaluwa ekukakasa nti ebiwandiiko by'otuleetedde tubitadde ku minzaani nga bizitowa ekyenkanankana ne A level. Kati ebiwandiiko bibiri by'oleeta bye biteeka okuba nga byenkanankana n'eki ne A level. Awo basomera ebbaluwa eya IUIU. Nalabye ne Lwalukaga nga agisoma IUIU yatuwa ebbaluwa n'egamba nti certificate eno esigala ng'eri valid okumala emyaka 2 senga omuntu aba teniroolinze otherwise it remains valid. Singa omuntu aba teniroolinze not singa omuntu aba teniroolinze singa omuntu esigala eri valid ebeera valid okumala emyaka 2 nga tonnaba kweniroolinga bw'oba teweniroolinze kuvannyuma b'emyaka 2 expiringa ku bbaluwa y'aba IU gye bamuweereza ne bamugamba ne otherwise kwamba otherwise nga baga nti wowe enrollinga esigala eri valid. Kati awo kye babadde basoma nga baagala okulaga nti certificate ya ebbaluwa y'abali aba IU egamba nti olw'okuba ono yali enrollinga ku St. Lawrence aka certificate ke kasigala nga kaki katuufu. Kati ne yeerabira amateeka gano tulina gye bayita hierarchy of laws. Etteeka ekkulu erikulembera waggulu aba ssemateeka. Bwe tuva mu ssemateeka ne tujja ku acts of parliament. Bwe tuva ku acts of parliament ne tugenda ku regulations ne tugenda ku nsalawo z'abalamuzi ne tuka tugenda mu keesiro wansi mu hierarchy y'amateeka. Kaakati etteeka erya waggulu kye ligamba kye tutwala. Kati etteeka Universities and Tertiary Institutions Act ne regulations eziva mu tteeka eryo zigamba nti mature age entry certificate wonna w'ogifunye eri valid for 2 years. Wonna w'ogifunye regardless oba wasoma oba weniroolinga oba tewa enrollinga its validity is only 2 years. Ate laka mubuulireko Mathias Mulumba Walukaga ne bwe yandibadde nga yeniroolinga obanga agirina nga kugamba yeewandiisa ng'ekyali valid ennyingo ya ssemateeka bwebuuza nti omubaka wa parliament anaba na bisaanyizo ki kyesooka
bwe mala okugamba ebifaanyizo bwe nerekeka wansi negamba nti omuntu akoma ddi okuba omubaka wa paalamenti. Akamu ku bwayiro akaliwo kagamba nti singa embeera etuukawo nga singa omusajja oyo yali badde agenda ku nomination teyalina bisaanyizo bimufuula mubaka wa paalamenti asobola okuvaayo. Kati kitegeeza ki? Tisinga ogera nga nomination za October n'ogenda n'ofuna ka certificate akamature age kati n'okafuna mu December wa leero ng'ogenda mu nomination za October etteeka ligamba nti kamala emyaka emeka? Ebiri nga kalamu. Kaakati gwe nominatinga era ne bakulonda n'ofuuka mubaka wa paalamenti tukulaaza ne tusirika bwe tuti ne tusala nako ne kaggwako oluggwako beppa ne tuyingira kooti. Kubanga embeera circumstances zituuseewo nti singa tubadde tugenda ku nominations olwaleero tebaali ku nominatinze. Kati lwaki isi ya nominating nga certificate eyo yaggwako nga 12 ne nominating nga 23? Electoral Commission obuvunaanyizibwa bwayo returning officer bw'aba atunula no ku biwandiiko atunuulira biki byoleese A-level. Omugenzi Ssegirinnya yatwala ebbaluwa ya A-level n'eya O-level naye ng'ekyamazima bw'oteeka ennamba zaazo mu kyapa zikuwa amannya nga ga muwala nga sigage. Naye yatunulako bw'ati yalaba amannya agaaliwo si yeka ne Peter Sematimba naye yabikolako ng'amannya yagasiimuulawo n'ateekawo agage naye ng'ebbaluwa munda za muntu mulala. Kati ekyo Electoral Commission ye bw'ekitunulako bw'eti nga ddala ebbaluwa gy'oleese yeyo ng'era ntuufu n'egikakasa ekuwandiisa. Kati akuwakanya n'agenda mu kakiiko k'ebyokulonda n'aleeta obujulizi obukakasa nti oyo si yeggwe. Era Ssegirinnya yali wakuvaayo naye yawondera ku technicality obutamusaavinga omusango kwe baagugobera naye senga baagugenda ne bagwoza ku meriti yaagwo Ssegirinnya yali wakuva mu paalamenti kubanga ebbaluwa tezaali zize. Kati akakiiko k'ebyokulonda mu ngeri ya walukagga ko kaatunuulira ki? Kaatunuulira certificate ya National Council for Higher Education. Katunula walukagga afuna certificate ye nga 12 June 2023 yali eggwako 12 June 2025 n'adduka nga 11 June ng'ebulako olunaku olu eggweko n'afuna akabaluwa ka National Council for Higher Education. Agenda otuuka ku nomination. Njagala okulaga scenario eno gye nkugambye nti n'obanga oli mubaka wa paalamenti nga baakunominatinga nga akabaluwako kabulako omwaka gutya omwaka gwo gumu kasita guggwako ne kaggwako beppa tugenda mu kkooti ne tukuwawaabira oba tukyalina bisaanyizo bikufuula mubaka wa paalamenti era ovaayo. Kati ono yafuna ebbaluwa ya National Council for Higher Education ng'ebula olunaku lutya yagifuna 11 nga kaggwako nkyanga 12. Kati agenda okutuuka wano wanominatingira nga 23 nga kaakabaluwa ke kaggwako dda nga 12 okusinziira mu tteeka. Lyetteeka terikugamba nti akabaluwako kabeera validi. Akabaluwako kabeera validi okumala emyaka emeka? 2 gyokka. Emyaka 2 gikuyamba kusoma diguli kasita emyaka 2 giggwako akakabaluwa nga okasuula. Jesi ko lwali lutiro lukutwala ku university kyaggwa nenga kakwa after 2 years myaka 2 kassa giggwako ng'okasuula ng'osigazayo mwaka gwo gumu guli ng'okalakata diguli yo ng'ogimaliriza olugimaliriza ng'olufuna libaluwa eryo lyokalakaala nalyo buli woogenda lyojjayo lyowanika bwoti kati nganze lyempanika nina bachelors mu business administration nina masters mu accounting and finance kati nyongeddeko ne LLB kati ate yo LLB gye nsoma mu mateeka saagisomera ku kali akamachuwa age agisomera ku ate nagenda ku degree entry kati nakwata li degree lyange lino linafuna kali akamachuwa age nenditwale Makerere ne bali tunomubati ne bakkiriza nti lyaffe ne bampandiisa nengenda ku bibuuzo byabwe bya pre-entries nembisaza ne bidda nga obuntu bona saa 5 munnya zino mbu yafuna kati nze kwe kufuna li degree lya kati ne lyamateeka ndifunira ku degree entry. Kati nva wali machuwa age nempa degree eyo yennyini gye nasinzirako okufuna masters era degree eyo yennyini gye nasinzirako okusoma amateeka kati kali kaba expired. N'olwekyo
Mathias Mulumba Walukagga yagenda ku nominations nga akabaluwa ke expirinze naye era tugamba wadde ke expiring nga bwe kumenyedde equivalent ya 11 nze bwe nkateeka ku minzaani akagambye 10 mu ameka 10 mu 5 tugambye buli semester osoma esawa buli taamu okola ebibuuzo bya 2 mwezi mu 5 kubanga ebibuuzo biba 2 buli kibuuzo empapula 2 nga buli lumu lwa sawa 2 n'ekitundu nga buli lwa sawa 2 n'ekitundu kitegeeza nti buli lupapula tule sawa ezi n'otula empapula zo 5 ze sawa 2 mwezi etaamu 3 ze sawa 7 n'omwaka ogujjako sawa 7 ze sawa 10 mu ameka. Kati kyenjagala Sewandagi ndaba Lubongo yayesibye nnyo ku certificate eno mugiraba yakakasibwa era bagamba expiring after 2 years singa to enrolling lwaki yesiba nnyo ko nayagaliza awo wenagendedde mu kubuusabuusa kwembadde nina nga abantu bagamba nti Lubongo yatasomerangako Harvard era awo wengenza okutandika okukola okunoonyereza ku Lubongoya kubanga Lubongoya kye bayita hierarchy of laws akimanyi ono yagamba nti oba teweniroolinga certificate esigala eri valid wa IU etteeka erimukkiriza okukola certificate eyo ligamba nti certificate eri valid emyaka egi bwe giggwako eba expirinze teddamu kukozesebwa kintu kyonna era certificate eyo banayo ng'ekuyamba nga bw'ogamba ofunye provisional driving permit ekuwa motoka mw'ovugira kubeera n'omuntu akuyigiriza emmotoka bweggwako tosobola kuddamu kugikozesa walala wonna nti bampa provisional saayiga motoka n'olwekyo nkyakola ki kubanga provisional driving permit ya myaka emeka ya myezi 2 ne certificate eno eri valid ya myaka emeka eno provision ekuyamba okugenda ku university osome degree awo nkugambidde nti mbuusabuusa nti Lubongo ya product ya Harvard Lubongo yabakita guiding bulungi Walukagga naleka okumusudiya n'okumuteerawo n'okumulaga nti waliwo kuba mosobola okuyita eritaliiwo kuba kati amugambye nti bajja kgenda mu kooti naye nkugambye bagenda mu high court eyabawadde ensala mulamuzi wa Supreme Court era n'abakootingira n'omusango gwa 2 Supreme Court gwe yasala n'agukootinga nga gugamba nti ka certificate yekayogerako aka National Council for Higher Education si equivalent ya A-level certificate ekakasa nti biwatuwa byenkanankana na kiri. Certificate of National Council for Higher Education is not a qualification by itself. Yes. And it cannot give life to any invalid or expired qualification. Yes. It cannot give life to that mature age entry certificate. Bwebanga ewedeko tesobola giwa bulamu. Era bwebanga nfu tesobola giwa bulamu. Kye kiri kyenkugereza nkugambye nti senga Mathias Mulumba Walukagga certificate eyo yagifuna mu mwaka guli oguwedde nga si ya 2023 nga yagifuna mu 2 ne bwe yali kali yagifuna mu Juni wa mwaka guno kubanga nominations bali aba IU bya Juni kati mbadde njogera ku bya makerere ebibeera mu December ne November ne bwe yali badde yagifuna mu Juni wo mwaka guno n'agenda ku nominations bali mu nominatinze n'aka certificate kaako fene tumulinda Juni wa 2026 olwatuuse mu Juni wa 2027 betta nyamugenda mu kooti tubadde tugenda buterevu mu kooti kubanga abadde javire ku ground expiry circumstances zizize zigamba nti senga embeera ebaawo nti singa olunaku lubadde lwa nominations wali badde tuqualifyinga kubeera nominated certificate yali badde mazo kola ki kati kyenjagala Sewandagi oddemu ntaputire paragraph observation za EC eyokusatu n'eyokuna eyokusatu egamba at the hearing of the petition the respondent stated the letter from Islamic University in Uganda IU dated 11th November 2025 clarifying that Walukagga Mathias sat for mature age aptitude test held on 25th February 2023 and obtained a score of 54%. The same letter states that the certificate expires after 2 years. Ebbaluwa yaabwe yegamba nti certificate eyo efa oluvannyuma lw'emyaka 2. If the candidate has not used it to enroll for further studies, senga omuntu aba tagikozesezza ku kusoma ebyo byatuula ebyamutuuza okugisomerako
Otherwise, the certificate remained valid. However, the said certificate of mature age aptitude has a lifespan of 2 years. Muteka. Which period is specifically stated on the document? Yes. Ku document yeri kwenyini bagambe nti emala myaka ebiri mature age kwenyini, this certificate is valid for 2 years. Era kwekiri ku certificate kibaako. So eyo kembade akojagala ntapo. Yo certificate tekuwa exception. Nti bwoba towenira olinze manya bwowenira olinga esigala eri valid. Neteka terikuwa exception eyo. Exception ba IU bebaji creatinga bebaji kuwa nti okay nti IU webanga omazo okuyitega nti certificate is expiring after 2 years singa to tewewandiisiza esigala namu ekyo kyabwe si kyateeka at the same document ate yo document egambye nti this certificate will expire in 2 years. Tetaddewo exception nti bw'oli enrollinga ejja kusigala ng'eri valid. Kati awalukaga wabadde akangaliza ne Lubongo yennyini secretary general agamba nti kiri stated bulungi. Lwakuba nyina comment y'omusajja era gyendi mu kunoonya. So kati njagala otubulire Walukaga ayinawo option yonna esobola okumutaasa ku kino. Mpulira ayogera ku kooti. Taatawo kojja wange omugenzi Tamale Mirundi alina kyayitanga okuba omulambo empiso. Omulambo bagukuba empiso butawunya tebagukuba yafudde ku ddangulu. Kati mwami Walukaga ateekwa okumanya ku bibi ayagala ki. Bw'aba ayagala mufu ku ddangulu amala biseera okujjako nga amukuba mpiso butawunya. Kati kasobola okusomera komenti yono ye Philip alinaffe naye yabadde nga yayogera ku kyekimu kuba tulina stories zetwakoze yesterday. True. The certificate of mature age entry expires. However, that expiration does not happen if one enrolls in a university which Walukaga did. Ebyabadde agezaako kwegamba okwekangabiriza etteeka si bwe ligamba nayo yennyini omukikola kugambye nti kigambo kiwandiikiddwako nti this certificate will expire after 2 years. Tekugambye tetaddewo exception nti bw'oli enrollinga ejja kubaawo n'etteeka liri lyennyini regulations ezirivaamu the Universities and Tertiary Institutions Act teryogera ku ekyo nti bw'enrollinga esigala eri valid. No, yensonga lwaki nkugambye nti senga tukulinda bulinzi nga bakunominatinga eribbanga lyebeera nga ekyali valid tusobola okuleka bweggwako kati enkeera tukeera mu kooti nemugamba nti bannaye ebitabo tabiina. Circumstances have risen nti singa wabaddewo nominations olwaleero Matiya Ssekanjako tebaali munominatinze ekyo kye bayita ennaku y'obutasoma okuluma akuze. So Walukaga yasoose kutunyonnyola kati obulungi. Ajja kitegeera naddala nga yatunda amakaage yagatunda. Kati ate tetubikakasa naye kooti terina we muyambira tekyasobola. Nabadde ne kanso omuntu bw'aba afudde munyagwera nangamba nti omuntu bw'aba afudde tugenda mu kooti kufunayo death certificate. Tetuyinza gendayo mu kooti kufunayo bulamu. Kati magezi kigo nekwerose wa chairman tugende kufuna akabaluwa katuyamba tambuza mulambo gujja maganjo gutwala bbaala. Tetusobola kufunayo kabaluwa kagamba nti Sewandagi mulamu aba yagenze. Magezi kigo wa Walukaga as per now kati magezi gensobola okuwa Walukaga addeyo ku kirayiro kye yakuba kirayiro kitaawe wa Walukaga yali mu ddiira awo nga bamugalamiza nga ne Seggona kwali kukufa. Walukaga n'akwata akazindaalo ke n'amugamba nti waliwo abanka kankuvuganye naye mukama wange nkulayirira nze siri kuvuganya obulamu bwange bwonna naye obanga sebe ekintu okita ndi kumpi nnyo wano ku kido okukikwata. Ngera abadde agenda kikwata eyo endagaano anti yakola endagaano yagaana kyengamba abadde akikwata mu ndagaano eti yali wakuba ntino biwandiiko bibaawo ebirabire mbigaana. Betolaba wali sibe kapapula ensi bulungi nnyo nakasibako myaka bana watunza abaana basiba kapapula mbalabe wange asibe ekikalala timu 10 bakaita akatambula bonna ne buwangula kamu 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ake 11 ne baddulo kali mazima mbadde nkawangudde naye kano kokka ebyo tebibulamu. Kati Walukaga yuzi ku ssomero wakati neyo diguli gyasoma ku St. Lawrence nenga yasoma bw'aba asoma banga yakolako interview lumu
simanyo bannakalaba wanga agamba nti oli munnamateeka nze nasoma procurement nyina diguli mu procurement. Yes, nali manyi nti nyina diguli mu procurement. Era nange kye nasooka okuwulira. Era bwe bajja ne bagamba nti yakola makiwa ejo wa IU nakubuuza nga tuli ku senti tunaye nga nawuli omusajja agamba nti yasomera ku St. Lawrence. Era nange kinali manyi nti diguli yagina ku era diguli agikola ki agirina naye nenkubuuza ekibuuzo nti waba agirina kye kyamugano giteekawo era nenkugamba nti singa Walukaga Mathias Mulumba yali asoma ku St. Lawrence identity card ya St. Lawrence yani badaji yali juubye bwati mu ngalo buli muntu n'agiraba ngera bwe yafuna akabaluwa kano okuva ku IU akategeeza nti yatuula ebigezo ku IU neya St. Lawrence yali badde agitulaga nti n'aba St. Lawrence kati nze wanda bwe nkugamba nti kaŋŋamba abamakerere bampe ebbaluwa nsomera wano kitwala eddakiika 5 kubanga era osomerayo. NUPA n'ensobi yonna gye yakola era waliwo kyenenyezebwa butereevu. NUP era ensobi zino tuzinenyeza Kyagulanyi ng'omuntu obukyayi obwo bwagaza obungi tebukuwa kusalawo kutuufu. Mwami Museveni tulina abantu betumanyi bakola nabo nga bamu ku bantu abakyasinza omuvumo ebivumo ebingi. Omu kubo ye Nobert Mao si Minister wa Justice Minister Beatrice Atimu Anywa kukwekalakasa kwemabira yavaako n'okufa kw'abantu nga wakanya Mwami Museveni si Minister Betty Olive Namisango Kamya advisor wa President bovaawo Speaker ne Deputy Speaker Atimu ne munne Apollo Tayebwa Thomas Tayebwa ne Anita Amongo tebavuganyako gundi oyo bovaawo wali omusajja omulaba mutakulisi bali omunsi ebigambo byayogera gavumenti Lwaserena ne Banda okyabijjukira abo bo Museveni nga yabasonyiwa ne baddayo ne bakolagana naye. Walukaga bano basegona manya bagundi mukwano gwange Kyagulanyi Robert Sentamu bano basegona bakola nsobi ki gyatasobola kubaddiramu nga yadiramu n'obote yatta abantu. Kyagulanyi anenyezebwa 100 ku 100 olwa bino bino ebibaddewo atazze embwaye kumpi nti eyange eyiga n'ekiro. Kitegede mukama wange ye yennyini kimukakatako okuza ennyumba ye mu order. Bino ebyokuleeta bali mwezo ajavuganye Elias Lukwago ebyo bikyamu bikosa ye. Elias Lukwago agenda kuwangula akalwako n'obule mitwalo 10 oba 10 emeka ebyo bibyo tunula ali mu kamera nze bya n'obule mitwalo 10 oba 10 emeka engineer bali mwezi agenda kwata kyakubiri n'obule mitwalo 8 oba 7 n'ekitundu. Nze kyo kibimba nakigabadda kiri mu odi 5 kigenda tegula odi 2 wakigabadda nakigaba bali mwezi okutegula Lukwago 226 kubwa Lord Mayor ate wabizeemu kati kyogamba gundi yazzeeyo waggulu kyogamba nti kigundu bwe yasibye enkuba yazzeeyo bali mwezi nayo waggulu dena aliko ekikya nakabanga kano Kyagulanyi kamaze mu Kampala Kawempe abadde nakakazizayo ko bali mwezi dena aliko ekikyamu ku ebyo byange nga wembira banze kugambye ko ntoliko ekikyamu nga ompadde bibyo nga wobiraba nange nenkuwe byange wobiraba kojjawa enze wembira tusibire wano ku kamera kojja nkusibe akakadde kamu naawe osibe so akako kasokiriza nze njagala bigambo kimu titukiriziganyiza Lukwago bwalya bali mwezo bwalya Lukwago nkuwa kakadde nate kakadde nyizo banga sikayi Lukwago bwalya bali ekyo kibimba na kigaba nja kutwala kamera ate kamera gwe mulimu ndaji umuzaamu wiki 2 nga tokola zimbala okubanga nfunya akakadde kange se wandaje ku nsonga eno ngamba Kyagulanyi anenyezebwa nsonga ekibina ky'ebyobufuzi Kyagulanyi anyenyezebwa obutatereza nyumba ye mu order butamanya kyayagala. Kyagulanyi nga ayagala bwa president ennyumba ye yali badde agitadde mu order nga bwagiteeka mu order alina okulaba ntafirwa kaluya de katya kati oyo omubaka omu afudde milioni zanga 5 nzizizaayo ate ziti nali ntaddewo milioni 5 nti NUP bweyongerako omubaka ogwo ku 5.7 etoddeko oyinayo constituency gy'omanyi kati wate kuba constituencies 2 omutali babaka ba NUP nga NUP egenda kuziwangula mbuliraako eyawa omutali babaka ba NUP nga 2 NUP egenda kuziwangula kubanga ino okuwangula constituency endala compensating awavudde Walukaga nate kati then ewanguleyo n'endala emu zibeere 2 kati mpaayo constituency zomanyi 2 awatali mubaka wa National Unity Platform nga kiri 10 ku 10 National Unity Platform egenda kuziwangula
anti kati ozubuliwo nti n'abamu kubaayo ba incumbent nga 2 mu teyabawa tikiti abamu teyabawa tikiti abamu teyabawa tikiti naye erishuwa teyabawa tikiti naye erishuwa nti beyawa tikiti mu constituencies ezo bajja kuwangula ekyo kizibu wanzo bawo okulya n'okomba essuwaani katoza kungamba nti nabbosa asobola okukajjayo n'ogamba nti ne gundi oli awangula Mpuuga nti kuteesa asobola okuwangula Bedi Bwanika so wakyaliwo ebibuuzo bingi nnyo ewa Sseggona wo tumaze okugisuula ki national platform teyinaawo naye era Sseggona takajjayo tusibe nawo sente njogeza mutima njatuza kigambo njagala kusiba busibi mitwalo 5 akalulu bigenda nga webiri Magoola akajjayo kankendeeze ku sente jibe 10 tujisibe njisibye Sseggona bwawangula ngenda kuwa ebitalo gyo 10 nange Magoola bwawangula 10 ndikuwadde era ogenda kumanya nti nze natambula manyi Katonda wange bwe kite kina buzibu oba tosiba sente nze Sseggona bwawangula nkutwale ku lusozi tufeena ku 3 nsolo sula yate kyekingana sula tufeena ku 3 koleka emikolo zina buzibu nsolo sula yo nakwezi sina buzibu nange nze bwawangula Magoola 10 ndikuwadde kati akakiiko k'ebyokulonda bwana Sewandagi ko tukejereza bwetu kote kalina nsobi muwene ensonga ate kalina nsobi ki kuno nominate nga muntu nga document yaggwa omidda yakawa document era document gyakawa kwe kamunominatingira onatikinga akebera ku checklist nti atalina A-level abanaki atalina A-level abanaki nti abane certificate okuva mu National Council for Higher Education agitula wano ngeri authentic nga ya National Council for Higher Education natikinga kati okanenyaki so tekanenyeze kati toyina kati kone kagamba gwe awulira nti waliwo kyowomulugunya twalayo kwemulugunyako era bw'okutwalayo avaayo Wakayima yabeerayo ekisajja kino ekyaddako yakola ki oli omuvubuka yali amuwawaabira Wakayima yamuyita ku mmeeza ne batuula naye n'amutemeredde ne n'amugamba ndeka mbeerewo oli n'atwala ebibiri bye ne Wakayima n'asigala we yatwala bibiri eby'emmotoka n'agenda ne yeeyozaako enfuufu n'alaba nga talina kyalwanira Wakayima n'asigalayo bwe batakuwawaabira oyitawo naye bwe bakuwawaabira ng'ono bakujjayo nabadde ne Honorable Munyagwanga ngamba nti Sseggona musajja mugezi tasobola kuba mu nsonga ng'eno n'atalaba bituli bino naddala mu mateeka era Sseggona yemumulabanga ali awo naye amagezi g'alina mu mutwe ekisooka Sseggona constitutional lawyer wa ssemateeka ekyokubiri Sseggona ayina PhD mu mateeka mu mateeka toyinza kusomesa Makerere ku mateeka nga toyina masters Sseggona musomesa wa mateeka Makerere asomesa business law 1 ne business law 2 Makerere oyo gwe bamakadi ne bajowa machiwa age ne bajowa machiwa age asomesa business law ku university Makerere ng'ogyeko ekyo Sseggona abaddemu muwozi wa misango egy'ebyokulonda okuva nga tannagenda mu parliament amaze emyaka ayina experience eweze emyaka 20 ng'awoza emisango gy'ebyokulonda katoyinza kugamba mbu asobola okuba omusiru ennyo obutalaba butulituli obwo mbu bano bajja kugenda bamuwangule nagambye ekyokulabirako ekiddako ekirala kooti egenda mu vacation ndowooza nnaku zamwe zijja kubanga 15 tugenda mu vacation tugenda kudda mwaka gujja nga n'okulonda kukoze eki kuwedde kati ne bwana watekayo omusango gwe mu kooti gujja kubeera overtaken by events tasobola waliwo kyebayita bakita batya temporary injunction tasobola this is a constitutional activity by the for the electoral commission nti erina time frame nti akakiiko k'ebyokulonda kateekwa okuteekawo okulonda mu bbanga bweriti era waliwo ebbanga ng'ekiseera ky'ababaka ba parliament kiggwako kati bw'oyimiriza okulonda ne watabaawo kulonda bw'ona agenda okuwuliriza omusango ogwo kitegeeza nti ababaka ba parliament bajja kgenda okulayira ng'eno siiti eri vacant ng'ate etteeka ligamba esiiti y'omubaka wa parliament temala nnaku 6 nga terimu atuddemu nze mbadde manyi temporary injunction esobola okukola tesobola mu kino tekola temporary injunction bagigabira mu misango kirina mu kooti bagigaba ku situations katugeze okumaintaininga status quo
nti batereze embere sigalenga bweri singoba nekyofiirizibwa so Mathias Walukaga yali badde asobola okufuna temporary injunction mu kino lwa nsonga nti singa tebamuwa temporary injunction ne wabaawo okulonda anaagenda okuddamu okuwaaba mu kooti nga waliwo mubaka wa parliament omulala ate nga nominatinga kuki ku parliament naye bali baayagala okuyimiriza balina constitutional mandate balina deadline ya ssemateeka gye bagoba kati awo tebasobola kuwa ki ssemateeka supersedinga buli kyonna ekikontana naye kyekiba ekifu ye naakola ki yenenyinga yokubiri the supremacy of the constitution yes kati mweyo mu supremacy ya constitution mwami nera akuba nalabye obusukulumu bwa ssemateeka abantu bangi abajega okwegeziwaza ngani n'okwefuula abagezi mu buli nsonga kegamba omuntu atule mabega wa kamera n'akwata obuwaayiro bwa ssemateeka n'atandika obutaputa n'akulaga nga kano bwakategeera abategeera leero bannange ani yatapuse aba national unity platform mbala abategeera amateeka nnyo waliwo nabangi abajja wano ne banvuma ojjukira nga mmaze okuwa okutaputa kwange nga bwe nakuwa ku nsonga za Ivan Bwowe naye Bwowe agenda mu high court and nayogeddeko ne kanso Munyagwa n'aŋŋamba there is no judge ku high court yenna asobola kugoba nsonga ya Bwowe tewali ground kwogigobera asooka kutunulira gazetted constituency bagiyita batya nti gundi era yagambye nti isi yokukola kye yakola yakyejjako negamba high court mufena nze nkyejjeeko bwe nti buulireko lwaki mukwano gwange Munyagwa agenda ograduatinga mu January kubanga agraduatinga mu mateeka mu January w'omwaka ogujja nga advocate nga advocate nedda sebo agraduatinga nga lawyer Makerere yesinga advocate anti kati ali mukola gundi kwero disi ya graduatinga nga lawyer mwaka guno mu January yagraduatinga nga lawyer kati ali ku ayagala kubeera advocate kati ayagala okubeera advocate kamubuulire kino akimanye era akitegeere bulungi nnyo nti Ivan Bwowe akakiiko k'ebyokulonda bwe kaayita ba candidate abannakawa division West constituency baharmonizing campaign program zaabwe baharmonizing campaign program yaabwe naye yajja era bw'atuuka awo bano teyabagamba nti abo bemulese mu meeting eno sibamanyi era basabye endala ate batula batya mu meeting eno awo yali asooka okukola objection ye ndoza tujja kirabira mu high court ndakugamba bwendi ogw'omusango ne banaaguwa Winyiddolo ne banaaguwa gundi saabawuliriza wa gavumenti tayinza kuwa Bwowe verdict. Okay, not because nti Bwowe talina bujulizi na bukakafu n'olwokuba nti olw'embeera eriwo tukireke nga bwe kiri but amateeka gali nti gazetted constituency bano gye baasaba teriiyo and it is the fact sikukireka nga bwe kiri akakiiko k'ebyokulonda kakkirizibwa okukutereeza irregularities ezo nga tetunagenda mu kulonda kwennyini kati Sewandagi tuwadde wa Walukaga tugenda ewa Bwowe ngamba nti ne temporary injunction ze kwembadde nsibidde ngamba sakate temporary injunction tagirina bane kati tukoze tutya fa Walukaga adde yasome kubanga ne diguli gyagamba gyasoma bw'aba asoma naye onfu kubanga omusingi gwe yagisabirako si mutuufu addeyo buzzi kyangu agende kati kwa EU atule ebigezo mu June ebyamachuwa mu August wa 2026 bajja kumwenrolinga kwa IU asoma 2026 2027 2028 2029 ajja kugraduatinga so 2031 ajeneri digulirye ngali wobubi bwa anti kati 2031 wanajira go olaba oti wana ebyobufuzi bikyuka mu buli katikitiki olwaleero NUP kubeere nkya kujja kera kuliko kibiina obuzibu abantu baffe balina ngula era bo bagenda kuwangula kubanga ye parliament abadde agitunako bw'ati adde agenda kuba abasajja n'ebitundu 97 ku buli 100 omanya abantu beekyusa lwe yagamba nti oyo aneesimbawo okuvuganya mu kaluko bwa president omwaka guno nga tewaliwo kikyuseemu ajja kuba the most celebrated fool of the 21st century. Mubuzize ekibuuzo olwaleero, how many celebrated fools of this century do we have? There are many. Achizem, including him. Kubanga naye yennyini olwedde yeesimbawo.
teyali esimbye kati abo tukyabajjako hadisi njagala ntaputizeko ku nsonga kati ninye ya mwami Serunga tata wa president wa CMP yagenda ku lukungana lwa president Museveni aga nti bannayinza ono kwenfiira era mbadde mbasaba mwina mulondo ono naye nga alina mutabani we okitaputa oti ekyo era kye nakugambye nti waliwo okwegeziwaza n'okwekaza nalabye abaana bangi era mbadde nkulaba ku interview gye wakoze ne Muserunga mugaati gwa bata ng'omugamba nti abantu bamunenyeza nnyo naye bw'abadde akuddamu agambye taata wange n'abuuza naye oba Museveni abasajja bano abazeeyi yabateekamu ki kankubuulyeko ekisooka kikyamu nnyo okuvunaana omusajja omukulu Serunga mugaati gwa bata ng'omuvunaana ebikolwa bya kitaawe bayithawe gw'osobola ate okuvunaana ye taata wa mugaati gwa bata n'omugamba nti naye gw'omusajja wa NRM Kayingo omwana akulaluka atya n'agenda mu Common Man's Party n'agenda mu DP gye yasooka naye toyinza kuddira mugaati gwa bata kumunenya n'omunenyeza ebya taata we nanti baga nti credibility taata we kati ekikwewuunyisa abavunaana mugaati gwa bata ate bawagira president wa Dogo Nation okugenda wa president Museveni nga taata wa president wa Dogo Nation ayambala ni t-shirt ya Dogo Nation aina same struggle eno gye tulimu munnange na akolera ddala era y'omu ku baatandika protest vote ne protest vote era nerabidde kiga tulizo ogirabako ebusiro nga protest vote nga balonza ani Magola nga bagenze ku bauti paper wade walukaga taliko ne bandika walukaga masi Semateeka wa National Unity Platform omumanyi Butereevu wamuli omulabyeko ali amended n'oli ali original zombi nzirina ne kopi zaazo ku laptop yange mba nazo akawaayira akakulu akalimu kagamba nti omuntu ava atya mu kibiina kya National Unity Platform singa esimba independent weesimbawo ng'oli independent toba waffe oba weegobye mu wekka kibiina kya National Unity Platform tekoma ku ekyo kyokka Semateeka agoba n'oyo memba wa National Unity Platform awagidde agenda n'awagira independent candidate owa National Unity Platform nga ayesimbyewo kuba chairman district Mityana bangambye nga balabye chairman wa Kunga nga ali mu kuwagira babaagala oyo yeegobye mu National Unity Platform nanti alaba nabbosa gwe bamuwa tali credible okusinziira ku Semateeka wa National Unity Platform oyo yeegobye katulinze Robert Kyagulanyi Ssentamu okumulaba nga yeegoba muki ng'ate presidential candidate wa National Unity Platform kino kitala kya bwogi bubiri eno wasala neno wasala omuntu yenna agamba nti empuuta emira buli kyanyanja kyonna mu nnyanja naye temira nkolongo nkolongo erina amagumba Segona yafuuse enkolongo empuuta yoba emira ekyennyanja kuba ekyennyanja kyonna kiba n'amagumba agadde eno bwe gati agadde eno bwe gati kati ekyennyanja bwe kiba kikimira kitandikira eno ku mutwe nekikimira nga kidde eri kwegamba bwe kigenda bwe kiti amagumba tegafumita naye ye enkolongo erina agadde eno naye ate wano ku mutwe erinawo eridde eri kati ekyennyanja bwe kigimira ate efumita neggukira wano mu mumiro kati Segona yafuuse enkolongo eri National Unity Platform omugezi yenna kyalina okukola amukubira bukubizi kaki kasimu n'amugamba nti sebo tukkirizanga bwe twasonyiwa Obote naawe tukusonye twagala obeera independent alininga ku National Unity Platform is the only solution bagenda wa Magola era ne Masias Mulumba wa Lukagga ate nga baga nga Lumumba yagamba nti abo si baffe ne Masias Mulumba wa Lukagga amuyimbire ku campaign naye survival ye ejja kubaawo kuyimbira Segona ku campaign kubanga Segona mu 2-3 mugumu tagenda komawo ne guno leera tadda 2-3 mugumu wokka kazi tusibewo sente tusibye ku kya Segona 10 n'ekyokubiri okukikwata ajja kulwana oliye mujulizi ne kamera ebintu kwebiri naye kankubuuze bolooza essaza lya Busiro omanyi amakulu gali mu Bwakabaka bwa Buganda tuli mu byabufuzi tuli ku Bwakabaka lina abakulu aba Buganda olina kyotasobola waliwo interest si zotayinza kwewala mu bintu bino nga tubyogerako mu kalulu essaza Busiro kyekitebe ky'Obwakabaka bwa Buganda era yentabiro y'Obwakabaka bwa Buganda era yensibuko y'Obwakabaka bwa Buganda tosuubira Baganda kukwata kalulu kaabwe bakawe Magola asibuke Busoga
akulembera essaza eryo tobasuubira kukwata kalulu kaabwe bakawe John Munvaneza asibuka ebunaayira yewa National Resistance Movement eyafuuka Muhammad eyafuuka Abudu Kiyimba ye John Munvaneza bw'aba agamba nti si ye yantwale mu kooti oyo tali mu kibalo kyaffe naawe kyawe awo tali mu kibalo ekyo kati ate omulala alimu ye Nakate mukyala wa Alintuma Nsambu Nakate yavuganya ne Nabukenya eruddawa eruweero kati ye mukyala wa Alintuma Nsambu ye mukyala wa Alintuma Nsambu eyavuma kabaka oyo talina mu kibalo oyo muleke kati okubi owuwaakira omulungi wa munno Sseggona mubi mu mbeera eno naye yasigaddewo so Sseggona ye bakiyita batya ye mu byatavaawo bakiyita batya ye last resort tulina kyakkola kati bwembanga nze Walukagga nkomawo neneetonda nempagirirawo baba ate kiba kigenda kulya naye Walukagga kulaga alina amaanyi era esawa yonna ajja funa obwenkanya abazungu balina kyebayita kicks of a dying horse embalaasi bw'eba efa ng'esamba olusambo olusembayo bwekusamba ekutta era ne bwesamba kugulu ekumenya naye eba tekyalina maanyi eba tekyalina kyezza baba omumiro bagukutudde kati ye Walukagga ku kibalo kino ekya 2026 era ne kubabaka ba paalamenti abanabeera mu paalamenti ey'12 etaliiko kitalo nnyo tetulina kyamukolera biruma naye ge mazima agakaawa era ndi musanyufu nnyo okuba nga nze omu ku abo baganaawo nsinga kibadde kitukosa nnyo fe abakeera ku makya ne tuweera abaana baffe ne basoma tutunda bibanja ne tuweerera abaana baffe basome fe abasajja abakeera ku makya ne tuddayo okusoma nga tuli bakulu okimanyi nti nze nasoma ku yunivasite ne muwala wange nga mutula mu kirasi n'amawejje Joanita ng'asoma medicine nga nze nsoma business administration bambi nasoma kakoosi akangu mala emyaka 3 nawunzika nga mazeeyo 5 naye lwaki ate sente zabula tezaabula nesimbawo mu 28 nensaba dediya nenziramu okudda ndifendinga akafo kange akoba kansala kesa difendinga mu 2011 nensaba dediya eyokubiri kati nemusanga twaguladuwetingira kumu okumanya naswala nnyo nagaana n'okukola graduation party era tetwakola kati anti babadde bavuma abasoma era ne Walukagga babadde nonyakalo babadde akubanya abasoma balodanga basoma waliwo n'abajerega ne bajooga n'olwaliro ate kusoma kwe kumujisaayo waliwo n'abajerega obujerezi nga bazze kukudaalira balonzi Muwanga Kivumbi omuli ku Radio Simba nga yeeyita peezanti naye Muwanga Kivumbi wa diguli 2 ate zambu yanfuna oyo aba peezanti si tali jasi abeera alaga bano mubere Muwanga Kivumbi afaana ng'omusajja alina amagulu ga malamu 2 ng'azanya ku stage nga yeewenyeza nga ali nganga omulema naye nga amagulu gonna gakola bulungi ng'amookinga balema bannaye kati obadde okyamaliza ensonga ya taata wa mwami taata wa mwami Munyagwa kyenkugamba nti abantu bakola kikyamu okunenyeza mwami Munyagwa ebintu bya kitaawe naye njagala gamba mwami Munyagwa nti Museveni tatuloganga ffe abakulu ababadde naye wabula mwabato bye mukola bwe tuba tunulako tutula mu maka g'abawansolo oli yagamba nti bwe yatunuulira Napoleon n'atunuulira ne John nga tewali njawulo ffe bwe tutunuulira mmwe ne gwe mugamba nti mumuvuganya tutunula ng'okugulu okulema kusinga omuggo Baba kino ekigulu ky'abalimu ezo kyayagala tumukwatirwe ekisa ekyo kyanyeenya omusajja alina akagulu ka kalema mukwano gwange wana tajja kunyiiga ye Luutu Mukasa okugulu kwako kwolaba kulema era atambula kulema bwekuti nekusinga ekipiira ky'abalimu ezo kituufu kati Museveni bwe kubanga kugulu kulema toyinza kutweta ekipiira ky'abalimu ezo Museveni tatuloganga naye abaliwo tebakoze kimala tuyera tuba tunuuliranga mugenda kutumalira biseera ye muzeeyo okumulaba nga awagira Museveni ate yerabide kuba namulidde agamba nti bamuyita n'agamba nti afande yampise ebigambo byayogedde byantegeezezza nti taata wa Munyagwa musirikale musajja mulwanyi era yagambye musajja mulwanyi kati ffe abalwanyi aleegi y'ensi yaffe erinnya ewa komanda kubanga tumanyi ebyatuuka kwabo bonna abapinga wooda so Munyagwa mukwano gwange muzeeyi mulekere eddembe lye era tamwinaako buzibu gwe tolina ddembe lyo
kuwagira muntu mulala ngo wakanya muzeyi wetu nenyeza muzeyi naye gwe tetukunenyeza muzeyi kyawagira kuba tusobola kumulagira naye muzeyi asobola okulagira naye wagira kino kubanga munyagwa nga bwali mu baraka munyagwa ejjana y'omwana yenna eri wansi wa bigere by'abakadde be era naye bwe yaŋŋambye bw'ojeemera abazadde bo ejjana oba ogikoze eki oba ogisuubidde era muzeeyi muwe ekitiibwa okuba ntakwaka kuwagira Museveni kubanga singa bibadde kati muzeeyi nga gamba nti genda wagire Museveni n'ogaana okuwagira Museveni ejjana eba ekusubye wonna Sewanda gyetugendako mawono leero naye teweerabira okujjukiza abantu nti wendi nnyo mirimu gyange egy'ettaka enamba y'essimu speed yange mu bwangu eri 0702 43 88 52 eya MTN eri 0772 43 88 52 ziri manya gange senta mu Mukasa Sewandagi ziri receiving ne mobile money oba oyina ekizibu nga kikwata ku ttaka ng'ekizibu kiri mu kooti nga n'ekizibu kiri mu nsonga zaffe eza bulijjo ensonga za bulijjo kyotegeeza ensonga zaffe eza bulijjo ez'obuntu waliwo ebizibu ebikutawaanya ng'oyagala kukolako olina weetaaga okufuna kuba nakizudde waliwo abafere bangi babbi abantu baffe omusajja baamugye e Bungereza ne bamuleeta e Nairobi awo n'amala omwezi mulamba nga bali mu kumubba nga bagenda mujjanjaba n'atyayo okuba muwagizi wa National Unity Platform alowooza nti gavumenti ejja kumukwata n'ekyo n'asigala e Nairobi bo ne bagenda kwenyumiriza mu woteeri mwezi mulamba buli lunaku abasasanyako $1,000 $1,000 naye nga bibamukolera majaani meereere so bangi abeeyita nti tuli basawo biki abo naye nga bafere mukwano gwaffe yasomanga edduwa tali luzira Sekawumalu tali luzira ku lwabufere oba madda biri awo bwebityo byaliko olowooza singa yali mutuufu ebyo yali badde abikola asome edduwa ebyo byakola bayinza obikukkiriza obikola naye bw'oba onkubira essimu oteekako ekikubansiko ku nsonga zino ez'ettaka oteekako ekikubansiko $20,000 consultation fee mumala okwogerezeganya naye wayalinga 2 ne musisinkana asooka kuwayalinga 2 ne musisinkana ne tulyoka ye n'asalawo oba musisinkana oba yakusinkana kyenjagala omanye waliwo abamanyiire ennaku zino mwami Sewandagi ofiisi yo eri luddawa ndi muyizi w'amateeka gino emirimu ngikola nga nze Senta Mukasa Sewandagi nze ofiisi yange bonda oba okoze eki otuuse ku ofiisi waliwo abagendeyo ne mulimba abantu oli looya siina wentula ne ngamba abantu nti ndi looya ndi muyizi w'amateeka ndi mu mwaka gwa kumeka nsigazaayo semesita etya nfuuke looya ndyoke ngende ku LDC nfuuka advocate olwo ntandika okubawoleza ate bwe naagenda ku LDC olwo kati omwaka ogujja bwe ngumalako olwo consultation ejja kuba tekyali ya $200 ojja kuba erinnya engeri ku 5 kati bwe naamala okuva ku LDC n'ataano nja kuba sikyagakola oba osasula mu ofiisi kakadde otekawo ofiisi sekutale abeerawo atozi wayalinga mu banka za banka si zange wano tali siiti ne bakuwa lisiiti kuba n'abakozi babaawo nga bano kati nkyali mu Wanumanizi Army awo abakozi ne bakuschedulinga nti olwaliro tulinawo keesi bweti abaala bonna benkola nabo ba allies manyi bumanya nti bwe tuba tugenda mu kooti oyo omulungi yesekanjako bwe tuba tugenda ng'olina ebizibu bikutawaanya bikutuddeko omusawo omulungi ye Alani bwe tuba tumanyi nti tugenda mu kino na kino anaakola ekirungi yoono byensobola okwekolera bye bino ne mbiteekamu amutwe gwange ne mbikola wonna wabadde osinzira okubeera tumaliriza wabadde osinzira okubeera ng'otulaba olunaku olwaliro nze njikaddiya Sewandagi tugenda kukoma wano olunaku olwaleero naye ababuliza bagambe bampe ne ku ssente bino ebintu byenkola byamakulu nnyo balina oleeta ku ssente si gwe wekka nange embeera si nnungi kubanga ebintu bino seba okubyogera abantu ne batuwakanya nfe tubaza Katonda ebyaffe tubyogera sogera nakugamba mu bulamu bwange natandika okwogera n'emyaka 17 kati nsuse emyaka 40 sogerangako kintu nekikaddiwa kinali njogera nekikaddiwa kiri eki MP1 Kawalya bwe bamumma kaadi okuvuganya ku bwa sipiika bwa Kampala Capital City Authority ne muwa obunnabbi nti bw'anaavuganya yekka tajja kuwangula ne bw'anagenda kubaka ba palamenti ajja kukola ki ajja kugwa n'awangula n'obubaka ba palamenti n'abukola ki ekyo kye kyakaddiwa ye yekka eyali ankaddiiza mu myaka egyo gye mmaze 3 mu emeka ng'oyogera nga njogera akuume atakuumira mpeera wangala ennyo Ssaabasajja Kabaka